Yes, Uganda bannange ekiwadde mu kkooti olunaku lwaleero nga Eddie Mutwe akirawo Kivumbi, General Gaddafi, Smart wa Bobby nga baleetedwa mu kkooti olunaku lwaleero. Omulamu gwabaddewo nti bakanso oba bannamateeka b'ekibiina ki National Unity Platform basazeewo ate basabe bail olw'abakulu bano baleke okuba nga babatta era baddengayo okuwoza omusango guno nga bali wabweru w'ekkomera, naye ng'ate olunaku lwaleero bambi tebasobodde kuba nga bavaayo, naye ate lwaki kyasobodde okubaawo ekityo wadde basobodde okuleeta ebintu bingi ebibadde byetaagisibwa okusaba bail. Omulamuzi yasazeewo ate nti baddeyo bajja kudda ng'ennaku z'omwezi 22 olunaku olwokutaano wiiki ejja after lunch bagenda okuddamu ate okuwaayo ensalayo ya applications zaabwe zino applications bazaawuddeyawuddemu bazitemyetemyemu kubanga bano abana mostly be babadde nnyo ku lusegere lwa His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu, naye ate basazeesazeemu buli omu n'aba nga ate asaba application ye ku lulwe olw'ensonga nga twali tusuubira nti nno basobola okubaako abamu be bawa in case waliwo ekiremesezza kubanga mba nga muli ku keesi emu ne bigaana omuntu omu n'abalemesa mwenna baba mu mabail, naye ate bwe babamenyaamenya buli omu aba ali ku lulwe. So basobodde okuba nga abannamateeka ba National Unity Platform balumba era bagenze nga obalaba awo babadde bangi leero bazze full swing. His Excellency the Deputy President ono Lina Zedriga yabadde ku pano naye yaba lawyers ba National Unity Platform, kwabaddeko omubaka Shami Malende ono wa Kampala, One MP Kampala, omubaka omukyala, kwabaddeko era ne lawyer wa National Unity Platform abadde atambuza emisango egisinga era nga kuwaddeko ne council ono mubaka wa Kawempe North eyakalondebwa omupya ono Honorable Elias Luyimbazi Nalukoola nga naye yabaddeko. Kugamba tekyabadde kibi nnyo kubanga olunaku lwaleero twalabeko ate Eddie Mutwe bambi nga alina ku smile nga munanga azzeewoko kugamba n'ekirevu kizzeewo tandise okumutegeera nti yono bambi Eddie Mutwe asobola okwogera bulungi nga takankana takola kitakaabakaaba yenna. Kuba last time twasema omulaba bambi Eddie Mutwe teyali mu mbeera nnungi wadde n'akamu naye ate omulaba ko oyinza ogamba bambi azzeewoko, naye ate newankubadde ebyo byonna weebiri akyalinamu ku bisago nga ku kigerawo yakulaze nti munnange embeera si nnungi, kye bayitamu si kirungi eyo gye bali mu makomera. Era bambi bangi bazze kugamba omulamuzi n'agezako okuba nga ateekawo embeera enkakali nga basaba ebiwandiiko ebisinga obungi nga babadde tebabina aba lawyers bano. Kwegamba mubadde mukokale nga bwe yagambye omulamuzi nti unseriousness ku saidi ya bakanso ba National Unity Platform newankubadde nti yabakkiriza bambi ne bakyusa ku babadde babayimirira kuba abadde basaba ebipapula ebimu nga abamu tebabiina ebiwandiiko naddala ebbaluwa ekwogerako. Kati gwe nga ayagala okweyimirira omuntu weetaga ebbaluwa eno maybe ng'eva oba chairman wo gy'obeera ku kyalo biki ebintu tuwe tebiraga nti no ddala oli muntu ng'ovudde ku national ID yo naye nga ebbaluwa eraga nti ono munnange musobola okumuyamba nti muntu mutuuze talina buzibu. So amabaluwa agamu gabali gabulako ne babako bakyusizaawo ne basubstitutinga mu naye kyayambe nti wabaddewo abantu bangi babadde bazze ku ground e Masaka nga bazze kwayimirira mikwano gyaffe bano oba baganda baffe bano era nga bano bayambiddwa nnyo bano ababadde bazze nga balina ebiwandiiko byabwe. Mubadde ababaka ba palamenti nga omubaka Serukenya, omubaka Sewungu naye yayambyeko byabaddemu kwegamba byakukwatagana bulungi nnyo naye ngayo nagambye nti applications zino basuse ne bazimenyaamenyamu buli omu n'abakugu yayimirira. Nalukoola n'abanga ye lawyer wa General Gaddafi te ebityo nga buli omu yafunyeyo gwagola ki gwa representing mu court nga bakola application yaabwe newankubadde babadde bonna bali ku keesi yemu oba nga bali mu kibiina kyekimu oba nga ne ba lawyers bakwatagana. So ne basubmitting empapula omulamuzi n'asalawo n'abagamba nti kati mmwe mugenda kudda mujja kudda wiiki ejja nja kuba nsazeewo bulungi nnyo. Naye bibaddemuko okugamba okwezuuba omulamuzi ng'agezaako okulaga embeera etali ya bulijjo naye nga okimanyi nti naku zino tuli mu mulembe gwa .com buli kimu kigenda okukolebwa mu maaso ga kamera ng'ensi yonna eraba era bannayuganda balibeerawo okutegeera ne bagamba
kino kyakoleddwa lwa nsonga ABCD kugamba teri byagamba kino batunyumiza bunyumiza wabula muba mwerabirako ki ekigenda mu maaso mu kooti yennyini live era twabaddeko wano ku DVC live nga tugipresent nga tugibroadcastinga court session eyo era nga ebintu byagenze nga yemwabirabye oba oyinza okulabako mu katambi akatono nnyo nange nasazeewo okugamba zijje nkumenyeremu mbikuwe mu full mu bujjuvu naye nga ekikulu ekiriwo nti nno bano basobodde okusubmittinga empapula oba applications ezisaba okweyimirirwa kubanga mu ddembe ly'obuntu oba mu mateeka ga Uganda gakulaga nti omuntu yenna ayina eddembe okweyimirirwa nga omusango tegunnaba kusalibwa era mu kunoonyereza okwo okusinga nga lawyer bwe yagambye nti banoonyeza nnyo okulaba nga prosecution ebuliddwa omusango temuli gumba mu guno omusango bebateekako musimanya bakola ki kwegamba ne bana banamawulire bagamba be baayisa obubi bakoma we bakomye nga tebakyasobola kuwongerayo omusango guno so nategeeza nti nno ye wabadde asaba bano baweebwe bail naye ng'ate ne bali prosecution yennyini terina musango guli awo gw'amaanyi gutiisa kyabadde massive kubanga abantu bangi babaddeyo era ne Zahara Luyika ono nga ye speaker wa KCCA mu Kampala naye yabaddeyo ku ground nga naye yegwanyiza kaadi ya woman MP e Kampala era nga ne Shamim Malende yabadde ku ground ate nga akola omulimu gw'amaanyi nnyo ono kanso mulalamu ono si yoli owa bulijjo gwe mubadde mumanyi kwegamba ku luno ate yaze full swing amateeka agategeera oluzungu alutegeera bulungi bannange sagala mugambe ate nze ndi tiimu naye just njogera bwogezi naye nga ye twakirabyawo yes kyasize okumuzzamu amaanyi nange kulabako Eddie Mutwe bambi nga naye asimayiringa family ya Eddie Mutwe baddeyo ng'emulindira ebbanga ddene kabebi kakato kwegamba buli kimu ba smart wa Bobby bali eyo ba Gaddafi bali eyo ba Achileo bali eyo bonna ne family zaabwe ziyayaana zaagala kulaba ku bantu baazo naye nga kyona ekyo kiri tusuubire nti Friday jawe banaabaletera mu kooti kooti ate ejja kubeesalawo bambi baweebwe bail bafulume bagende bakole emirimu gyabwe naddala nga tugenda mu kalulu ka 2026 tukimanyi bulungi nti nno bano abantu bano babadde instrumental mu struggle ya National Unity Platform oba ey'okununula eggwanga lino nga tulina okukkiriza nti bano abakulu bano badde bakola omulimu gw'amaanyi nnyo oba nga balina ettofaali lye bateeka ku ggwanga Uganda naddala mu bintu bya revolution n'okukyusa obukulembeze bwa Uganda nga tetuyise mu kuyiwa musaayi so tuteeke amaaso gaffe ku lutimbe nga bwe twongera okulaba ki ekigenda mu maaso kinaggwa kitya okulaba nga bano baweebwa bail ate oba bujogolo ki gavumenti bwegenda okutuddamu ate ekole okugezako okulemesalemesako bano abantu okulaba nga tebakola kirina kukolebwa naye nga kyo ffe twebaza bonna aba basobodde okubeerawo ba lawyers ba National Unity Platform ababaka ba National Unity Platform ne Lop George Senyomi naye yabaddewo ku ground Kanso George Musisi naye wuuyo tumulaba buli kugamba abanene n'abampi bavuddeyo ku keesi eno kyazizaamu nnyo bambi ne bano abasibe amaanyi okubalaga nti no yes kituufu bo bali balwanirira era nabo bajja kweyongera kubanga bali ku mulamwa tebagenda kuvaako tulabeko bangi neno omutwe yakava mu komera recently naye yabaddeyo gamba abantu bangi nnyo sijja menyani ndekani naye abantu babadde bangi nnyo era nga bonna bankizo kwegamba olunaku olwaleero lubadde lw'amaanyi nnyo mu revolution eno naye ng'ate nga walabye nti omukulembeze His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu yapostinze ku social media handles ze nga bagamba bannange free Achileo Kivumbi, free Eddie Mutwe, free Smart wa Bobby, free General Gaddafi, free buli omu mubate n'aba political prisoners bona ne Dr. Kizza Besigye naye ali eyo bambi akyali mu nkomyo newankubadde nti constitution egamba nti yandibadde yateebwa dda naye akyali eyo so kyengezako kugamba kintu kimu wabula nti byonna bikolebwa bikolebwe naye nga Uganda has to be free again bannayuganda balina okubaawo nga eddembe lyabwe teririnnyirirwa nnyo nga tuze tukiraba mu guno omulembe temuli nsonga zimanya za basement temuli nsonga za kubagana temuli nsonga za kubayisa bina kuteekawo fear ng'olaba nti basoja ababaddeyo nga babakyunyiza omuntu nga Eddie Mutwe byonna byayiseemu okulaba nga kyasmilinga n'akulaga nti yes tukyali ku mulamwa tugenda kikola
kizzaamu nnyo amaanyi gwali ebweru era nga yeetegekera protest vote mu 2026 okututwala mu Uganda empya. So mbagambe nti musigale ku DVC updates zigenda kubanga mbaleetera Kasavu Kanyama buli ango yonna ngenda kubanga mbaleetera mawulire ate mumanye ddala kiki ekigenda maaso mu ggwanga lya Uganda oleme kubanga bakulese ebbali gwe atabaddeewo mu Uganda oba abadde bize byonna bisange wano era nyiga pressa ka subscribe commenting ako wano kiki olowooza ku mbeera egenda maaso mu ggwanga lyaffe oba sharinga ne content n'omulala naye amanye kiki ekigenda mu maaso bw'oba nga oyagaliza munno era nga oyagaliza munno okubeera mu Uganda empya. Mbagala nnyo musigale nga mwekumire ku Director Van Cry nsigadde ze DVC mweraba.